Ababagasa amateeka wa 1995 afuga eggwanga lino bateekamu akawaayiro k'Abannayuganda eddembe ery'obwebange okwekalakaasa mu mirembe. Kino kye kikoleddwa abatuuze ku kyalo Mabanga ekisangibwa mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti y'Empigi nga n'abapoliisi bagondedde bulungi ssemateeka tebabataataaganyiza. Ssentebe w'ekyalo atulemesezza ekyalo, abantu bagenda kiddukako, abantu bagenda kwetematema lwa ssentebe. Abatuuze bano bagenze ku kitebe nga baagala okulaba ow'eggombolola abalungamye olwa ssentebe w'ekyalo kyabwe Ismail Mukasa nga bagamba nti bafuukidde kye baawalula. Bagamba nti ssentebe asuze okulembera ekyalo ng'afuga amaka ge nga jjuza aliko abatula ku kakiiko k'ekyalo be yagoba mu ngeri ya kifamukoko nga yeekwasa ensonga ezitali zimu. Ssentebe talina bwenkanya. Ssentebe bwe yafuna ssente yazifunira kyalo. Abantu baffe babasiba enkya n'eggulo ne babanona nga tebalina labisaako gye bakoze lwaki atubonyaabonya. Mukoyi yadde alina ssente kale bw'aba alina ssente sikaye nga zikola wuwe ekyalo akiveeko. Mugaso gw'alina tukolera ebikwatagana n'ebyakakiiko abize ku ggombolola tusobole okulonda omuntu omulala n'atuyamba. Ku kitebe ky'eggombolola babadde baagala kusinga n'akikulira okubasalira amagezi. Abatuuze be bamu bano gye bavuddeko beegugunga olwa ssentebe ono ekyawaliza Amos Sempala Kigozi RDC w'ekitundu ekyo okugendayo nga yaleka alagidde ssentebe agibweko sitampu y'ekyalo olw'ebyo abatuuze baali bamulumiriza. Bwe tutu twafuna olukiiko na RDC ku kyalo, RDC n'alagira muwandiikire ate sitampu agizzeeyo naye ssentebe w'ekyalo kyataako. Ku kitebe ky'eggombolola abapoliisi babaddewo okulaba nga bakwasaganya embeera era abantu beeyongedde obungi n'abapoliisi beeyongeddeko nga bajjidde kabangali okulaba nga tebabaawo okutwalira amateeka mu ngalo. Jimmy Kasozi ssentebe w'eggombolola basisinkanye era n'abawooyawooya n'oluvannyuma ne beerondamu basatu ne beevumba akafubo n'abakuumaddembe abakulembeddwa mu Ronald Mugalula atwala poliisi y'e Nakirebe. Oluvannyuma lw'akafubo boogeddeko eri abatuuze abadde bakyagumbye ku ggombolola eno era ne babasaba okuddayo ewaka ng'ensonga zaabwe bwe zikolwako. Tulina abantu abakutte bali ku poliisi Empigi lwaki nga tukanyiza nti agende amiitinge amiitinge RDC nga yali akubiriza miitingi eyali ku kyalo balabe nga bwe basolovinga purobulemu eno ekwataganya ne sitampu y'e Mabanga. Abatuuze abadde abakaawo oluvannyuma bapondoose ne beesebungula mpolampola nga Kasozi akakasizza ng'ensonga zaabwe bwe ziri mu eggumba nga wakusinkana RDC Kigozi okwongera okuzittaanya. Tuddayo mu kyalo tetuddamu kukola ki? Kakati muntunuulire nga ssentebe w'eggombolola message gye ngenda okugya ewa RDC olwaleero neddi n'enkya. Kayafu bewaafu okufuna ssentebe Mukasa agudde butaka kyokka nga gye bavuddewo ku lukumu lwa simu yalungamya ku ky'okugoba abantu abasatu abaali batuula ku kakiiko k'ekyalo ng'agamba nti bano baali bayitirizza okwesa obubi sitampu y'ekyalo. N'asinziira ku bino bye bagenze bakola ebikolobero nga bajingirira sitampu nga bafera abantu n'okulabika ng'ekyalo bakimazeeko emirembe. Simon Sekidde yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.